Eyaliko Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Henry Luke Orombi Mutaka mu disitulikiti ey'Eshema gy'agenda okumala wiiki nnamba ng'alambula obulabirizi bwa Nkole nga bw'abadde atuuka mu Shema ayaniriziddwa wakati mu mizira abantu okubadde abakulembeze mu disitulikiti eno wamu n'abakristaayo okuva mu bulabirizi obwa Nkole. Ayolekedde ku ssettendekero wa Kabwohe University gy'akulembeddwamu oluseregende lwa mmotoka pikipiki wamu ne bbandi ng'eno ayaniriziddwa omulabirizi Trino Mujuni ne mukyala we omubaka wa munisipaali ey'e Shema Honorable Dickson Kateshumbwa wamu n'abalala. Ssaabalabirizi Orombi asinzidde eno n'alaga okunyolwa olw'abantu abeesibyeko obwavu olw'endowooza enkyamu nga n'abamu obwavu bubaluma olw'ensonga nti balowooza nti bo baatonderwa kuba baavu ekitali kituufu nga n'abamu ewa Katonda bakubyeyo mugongo era n'asaba abantu okudda eri Katonda. Our soil is very rich. You can grow anything, but people don't want to work because they don't want to work, and the reason is they are suffering from a disease called laziness, which cannot be treated in any hospital. I have doctors here, they can never treat laziness. And so we are poor people. We are poor out of choice. And we struggle with that. For me, that is being crippled. For me, that is lameness. To God, that is being crippled. Achukidde abavubuka naddala abakyameggana n'emisomo n'abakuttira okukomya okutwala emibiri gyabwe ng'ekyobusuubuzi nga yennyamidde olw'ekirwadde kya mukenenya ekyejjirisiza mu bavubuka naddala abaana ab'obuwala. Young people, if you walk according to the word of God, you will be a good student and a successful student. You may not be an A student, but I can promise you, you will never be a failure. No. The Lord will take you up. Omubaka Kateshumbwa n'abakulembeze b'ettendekero lino batendereza Ssaabalabirizi Orombi olw'obukozi bwe yayolesa ng'akyali mu ofiisi nga yakuuma ekitiibwa kye ng'omukulembeze w'eddiini ate n'afuba okubunyisa ekigambo kya Katonda. So kutayisa Archbishop n'ekintu kihango munonga teekateeka ngu abaana ba university hamwe n'abantu bawuriizo baza kwiza kuhurikiza Archbishop Orombi abokuba n'omuntu w'amaani kandi b'abayizi n'abakozi ba ssettendekero n'abasoba mu 100 bawaddeyo obulamu bwabwe eri Kristo abeera omulokozi waabwe ng'omukolo guno gwetabiddwako ne bannabyabufuzi ab'enjawulo okubadde ne yaliko minisita w'ebya science Dr. Eliud Tumwesigye. They will succeed where they look at failure. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno Ssaabalabirizi Orombi n'abakulembeze ba Kabwohe University bakukulemberamu enteekateeka y'okusonda ensimbi ezinayambako mu kuvujjirira emirimu egikolebwa abayizi mu ssettendekero ono ng'omukolo guno gwakuyindira mu kisaawe ekya Kabwohe Playground. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.